Abanoonyeza ku ddagala ery'enjawulo naddala kuliwonya obulwadde bwa siriimu balina akamwenyumwenyo olw'essuubi lye balina tugunaatukira omwaka ogwa 2021 okusinza ku kunoonyereza okukolebwa mu ggwanga erya South Africa. Eddagala erigemwa okutangira akawuka ka mukenenya linaaba lizuuliddwa. Okusinza ku Dr. Chiwewa Henry akulira okunoonyereza mu kibiina kya Makerere Water Ridge Project, ono era alaze essuubi lye balina mu ddagala lino singa linaaba lizuuliddwa. Ebinaava mu kunoonyereza kuno okugenda maaso nga bifulumye mu mwaka ogw'2022 oba 2021 tusuubira nti tujja kukola ki, tujja kufuna eddagala eryo era lwe tunaaba tetulifunye bye tunaaba tuyize bijja tusobozesa okufuna eddagala eryo erigema mu bbanga eritali lya wala nnyo. Takomyoko agenze maaso n'atangaza ne kusoomozebwa okw'enjawulo kwe balina omuli ebikozesebwa, ensimbi ez'omunyoto n'ebintu ebirala. Ekyokwefuula oba mutation ne kafaanana ekirala kireese okusoomooza kw'amaanyi eri abanoonyereza ku ddagala lino ery'okugema. Ekyokubiri nti abasawo oba abanoonyereza ku ddagala lino ery'okugema bakozesa kye balaba mu bantu bulijjo. Nti mu HIV tetufunangayo muntu awona bulwadde buno obwa HIV. Kale tetusobola kumanya ngeri ki mubiri gye gwerwanako. Era nga bwe tuba tunoonyereza ku ddagala lino tulina kutandika nga tetulina we tutandikira. Ye Dr. Fred Kibinge Mukasa owa HEP Uganda, ekimu ku bitongole ebyenyigira mu kunoonyereza, alambisa ebiyitwamu okulaba ng'eddagala lyonna erizuuliddwa liteekebwa katale saako n'okukakasibwa. Naye tuba tusinga kunoonya lyandiba nti terina bulabe, era bwe liba terina bulabe lyandiba nti ligezaako okukola ekyo kye twagala likole. Emirundi egisinga bwe tuba kugema tugezaako okulaba lyandiba nti lisobola okukola immune response, yandiraba nti liraga nti likyasobola okukola eyo phase 1. Moses Nsubuga amanyiddwa nga Supercharger nga y'omu ku balina obulwadde bwa mukenenya alaze essuubi lye balina eri eddagala lino awamu n'okwesunga kwe balirinako. Another reason is cost. The current prevention methods that we have are very costly, very expensive. Talk about PrEP, pre-exposure prophylaxis. You have to take the medications every day, and they are very expensive. Secondly, these medications, we're not sure about them. They might be toxic, you see? But a vaccine is going to be a single shot for like 5 years or 10 years. You see? So it's cheaper to have a vaccine than the current interventions. Newankubadde ng'abasawo batuwadde essuubi nti tunaatukira mu mwaka ogwa 2021 eddagala erikozesebwa mu kugema bannansi abalina obulwadde bwa mukenenya saako n'abo abatalina linaaba lizuuliddwa, naye kino tekikuwa oba tekikweyibaaza olw'ensonga nti tekikakasa nti eddagala kituufu linaaba liba weriri saako n'eryo erikozesebwa okujjanjaba obulwadde buno. Abavubuka 500 be bafuna akawuka kano buli ssabbiiti. Yisa Chigongo, Kura Channel 44 Olegoro.